بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سورة البينة الله سبحانه وتعالى قام لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ونفينو كتجيران السنة السورين جابانتو أباتو سوكاو بارينغا بيني بتابو Allah subhanahu wa ta'ala baita ahlul kitab abatu soko kufuna ebitabo mubatu soko kufuna ebitabo ebyali wobuddobo bebanabbi abatu soko ebitabo ebyatikirivu al-yahud bebali abagoberezi bannabbi Musa alayhi salam wan naswara bebali abagoberezi abanaswara abagoberezi ba Isa alayhi salam bonna okushima kwa Allah n'emirembe gyebere ku bannabbi babo bonna kubanga ffe tetusosola bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza abakkiriza la nufarriqu bayna ahadin min rusuli tetusosola bannabbi bonna abantu bannabbi abo bajja n'ebitabo okuva eri Allah ne bajja basomesa abantu baabwe naye mu bantu baabwe mwalimu ate abawakanya ebitabo ebyo nga bw'oyinza okulaba nti ne mu basiraamu muyinza okubaamu abasiraamu ng'ate Qur'an bagiwakanya tubayita nti kafaru min ahli lkitaabi bawakanya naye nga bamu ku abo abaaweerwa ekitabo ate waliwo abantu be bayita al-mushrikiina bamushrikiina be bantu abalina ensinza ng'ensinza yaabwe tekwatagana na bitabo byava mu ggulu wabula nga bo basinza bitonde era kubeera nti basinza ebitonde bye balabako ng'emiti amayinja ebisolo n'ebirala oba nga basinza bye batalabako nga empewo oba amajinni abo abasamize be bamushirikiina ng'ebintu ebyabwe si bitabo byaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali tannaba kujja ku nsi kuno ng'abaana Adamu basoma ku nabbi mu bitabo byabwe nti ajja kujja era nga bamumanyi nga Isa alayhi salam yabagamba nti nkakasa ebyo ebyayita ebya Musa wa mubashiran bi rasuli ate mbasanyusiiri yajja okujja min ba'di nga ngenze mubashiran bi rasuli yate min ba'di ismu Ahmad nga bamuyita Ahmad ajja kujja kale bannabbi abasooka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamulanganga nti ajja kujja kakati abasajja abalina ebitabo baali bakimanyi nti Muhammad ajja kujja naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera ekizibu baali balowooza nti ajja kuva mu babbani Israila najja ava mu bawarabu kakati oluvannyuma lw'okuva mu bawarabu ate baawalana muwalani Allah subhanahu wa ta'ala agamba lam yakuni alladhina kafaru tebali baddaaba abatakkiriza min ahli alkitabi mubali abatakkiriza betwawe ebitabo byaffe mu betwawe ebitabo mwalimu abatakkiriza naye nga abatakkiriza abo bajeemera ebitabo by'abannabbi abo abatumibwa mu bo walmushirikiina era tebaali badde bamushirikiina abasinza ebyawongo n'empewo munfakkiina abava ku mbeera gye baali baliko nga bagimanyiiridde ey'obukafiiri waabwe baali badde tebasobola kugivaako kubanga bannabbi baatuuka ekiseera nga bakutuseewo nga nabbi tannaba kujja abantu ne batalajja emitima ebitabo ebyaliwo ebikadde ne babifiisa ne baddayo okubeera bamushirikiina Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nga abanenya tebaali badde abava mu butakkiriza bwabwe tebaali badde abava mu busamize bwabwe hatta ta'tiyahumul bayyina okutuuka nga nabbi Muhammadi amaze okubajjira n'abaleetera obunnyonnyofu kakati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu abo singa baali b'amazima baali badde nga babeera ku mbeera yaabwe ey'obubuze nabbi bwe yalizze n'abaleetera obuluŋŋamu ne babeera nga baaniriza bwaniriza obuluŋŋamu ne babeera nga bategedde obukulu bw'obuluŋŋamu ne bava ku bubuze bwabwe ne bagoberera ki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye rasul bayyina oyo رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله ومبكى غير الله سبحانه وتعالى الذنوب ينيفو يتلو صحفا غابسمير كتابو مطهرا ebitabo ebitukufu mu bitabo byonna Qur'an eno erimu ebitabo ebisukka mu kimu olw'ensonga eyogera ku mawulire ga Nuhu neyogera ku mawulire ga Musa neyogera ku mawulire ga Dawuda neyogera ku mawulire ga Isa kakati ebituyita erimu ebitabo mutahharan ebitukufu Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti tebaali budde ku mbeera gye baliko tebaali budde mu bubuze bwe balimu hatta okutuusa nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubatumira omubaka ngazze omubaka oyo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ekimuleesa eri Allah subhanahu wa ta'ala yatlu suhfan abasomere bwino yatlu suhfan mutahhara abasomere ebitabo ebitukuvu فيها كتب قيمة
abasomera ebitabo ebirimu bwino ow'ekitiibwa abasomera ebitabo ebirimu bwino ow'ebbeeyi ebyawandiikwamu ebiwandiike eby'ekitiibwa ebiri ku kkubo ettuufu wama tafarraka alladhina utu lkitaaba naye mwana wattu tebeetemaatemaate kubanga mabegeeri ba ahlulkitaabi bonna baalinga bumu ahlulkitaabi baalinga bumu nga balindirira nnabbi ow'enkomerero agenda okujja nga tebeetemyetemyemu bonna nga bagamba nti okusinziira Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yalanga nnabbi ono ffenna tumulinda kyekemu naye bwe yava mu bawarabu n'atava mu bayisirayiri Allah subhanahu wa ta'ala embeera n'agikyusa mu bantu abo وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق tebeetemaatemamu kati batandise okwetematema babadde balinda nnabbi nga bali bumu naye bambi ekyomukisa mubi bazze ng'ava mu bawarabu Allah agambye baali badde bagoberera nnabbi ne bateetemaatemamu kuba bulijjo bamulinda naye Allah aga ekyowunyisa bwamaze okujja ate ne beetemaatema Allah agamba atya وما تفرق تبيزايزامو تبيتماتمامو ببينا بينا الذين أوتوا الكتاب أباباوي بيتابو بيربيري بابتن بيهودي بانا بنصوار أباي بلين النبي غباليبمو تبيزايزامو إلا كجاكو بيزايزامو دي من بعد ما جاءتهم البينة بمبكى مزوك بالي تروبو نيوفو نبي بيال جنابة تجيزان تيزيبو مريندا بوليجونغ مريبمو أتاو نبيزامو abamu bamukkiriza ne basigala nga ne babeera nga bakkiriza abalala ne bawakanika ddala ne bamubuusabuusa nti si yeye naye ng'ate eky'omukisa omulungi nabbi yali talina kinene nnyo kyabagamba yali abagamba ki wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddina hunafaa wa yuqimu ssalata wa yu'tu zakata wa dhalika dinu lqayima وما أمروا تجارينا تبالي تبالينا تبالي وكرة إلا كجاك ليعبدوا الله يا برجل بسنز الله مخلصين له الدين أن قبض كل زدلا الدين يا الله قبض تكوزك الله تبالي تدين الشرك تبالي تدين مكسمرة حنفاء أن قبض كل التوفر بكتير ويقيموا الصلاة ببيرين كما يميزاب الصلاة ويؤتوا الزكاة ببيرين كما تولى الزكاة زابي بجواب رجل وذلك دين القيمة الدين إن غرقفوا eddiini engolokofu gye baali babalagira okubeera nga gye batambulirako nabbi yali tabalagira bintu bya busuubuzi bya nsi eno nti agenda kubajjako ssente zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala yali amulagidde kubeera nti abatuusaako mesegi abatuusaako obubaka babeere nga bava ku shiriki eddiini bakwate eddiini engolokofu ennuŋŋamu etaliimu wasiwasi wa kusamira ebyo byokka bye baali babayigiriza kutoola zaka kubeera nga basaala naye munnange ne bagaana inna alladhina kafaru Allah yewera ng'agamba mazima abo abaakafuula ne bagaana okukkiriza Muhammad min ahli alkitaabi nga bali mu bantu abaali baaweeredde ekitabo ng'ebyafaayo bya Muhammad babimanyi ate kati azze bayisiriwaza walmushirikiina n'abo abasamize abaali basinziiryawo ngo n'empewo ekiseera bwe baalisinzizanga nga tebalinaawo mubaka yabatiisizza baali badde bakyabiirayo naye kati kebagaanye ne balemerako okusinza ku byawongo ng'ate nabbi abaleetedde amazima n'abasomesa ne bagagaana abeewerera nti fi naari jahannama balinde okuyingira omuliro jahannama gye ngenda okubasuula khalidina fiha mubalibeera emirembe n'emirembe ulaika hum sharru lbariya abantu abo be basinga ebitonde byonna ebiri ku nsi obubi abantu ababadde balinda nabbi abantu Allah subhanahu wa ta'ala bayagala okujja mu muliro abajja mu muliro ate bo bayagala kubeera mu muliro nabbi sallallahu alaihi wasallam bulijjo mu mulinda munazza kakati neeruzaaruza nti si yayye olw'okuba tavudde mu kika kyammwe abantu abo sharrul bariya babi okusinga ebitonde byonna ebyali bitondeddwa إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وما أمروا تبالي تبالي وكرة إلا كجاك ليعبدوا الله يا برجل بسنزي الله مخلصين له الدين أن قبض كل زدلا الدين يا الله قبض تكوزك الله تبجتدde mushiriki tebajitadde mukusabira hunafaan nga bali ku kkubo ettuufu bakutte wayuqimu salata babeere nga bayimiriza buswala wayuti zakata babeere nga batoola zaka zaabwe bye babalagira wadhalika diinu lqayima eyo yeddiini engolokofu
eddiini engolokofu gye baali babalagira okubeera nga gye batamburirako. Nabbi yali tabalagira bintu bya bisuubuzi bya nsi eno nti agenda kubaggyako ssente zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yali amulagidde kubeera nti abatuusaako message, abatuusaako obubaka babeere nga bava ku shiriki, eddiini bakwate eddiini engolokofu ennuŋŋamu etaliimu wasiwasi wa kusabira ebyo byokka bye baali babayigiriza, kutoola zaka, kubeera nga basaala naye munnange ne bagaana. inna alladhina amanu wa amilu ssalihati ulaika hum khayrul bariyya. inna alladhina amanu naye mazima abo abanakkiriza wa amilu ssalihati ne bakola emirimu emirungi, abasajja mulimu abakkiriza, abaali abakkiriza abatuufu nga bakkiriza bannabbi baabwe biri ebitabo ebikadde baali babikkiriza, ne nabbi bwe yajja era ne bamukkiriza ne bagamba ffe tujja kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam byatulagira byebyo byennyini bye twasanga mu bitabo byaffe. Omusajja oyo tumukkiriza ddala nabbi wa Allah. Bo ne basalawo ne babeera abasiraamu, ab'ebisanja ebibiri, bakkiriza bannabbi bali abaasooka, ne bakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bamaze omulaba nga bye baamwogerako mu bitabo byabwe era ye yennyini Allah agamba mmwe abaakikola. Nabali bonna abaali bamushirikiina ne bava mu mbeera zaabwe ze baalimu ez'okusinza empewo, nabo ne bakkiriza, ne bava mu biri ebyawongo, ne bava mu kwesiriwaza okusinza ebitonde. Allah agamba nti abalikola ekyo, inna alladhina amanu abanakkiriza Muhammadi wa amilu ssalihati ate ne mukola emirimu emirungi, ulaika hum khayrul bariyya, abantu abo be balungi okusinga ebitonde byonna, kubanga bakkiriza obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala awatali kusosola mu bannabbi be. Bannabbi bali abaasooka baba bakkiriza, ate ne bakkiriza ne nabbi khatamal anbiya w'enkomerero mu bannabbi, ne bakkiriza bali ne bava mu kusinza shiriki zaabwe ne bakkiriza okubeera nga bajeemukukira Allah basinza Allah. jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dhalika liman khashiya rabbah. jazaa'uhum empeera gye balifuna inda rabbihim wa katonda waabwe jannatu adini alibayingiza ejjana ey'okubeera mu olubeerera tajri min tahtiha al anhaari ng'ekulukutira wansi waayo emigga khalidina fiha abada mwe bajja okubeera obutavaamu radiyallahu anhum ng'ekyo katonda akikola kubanga yasiima ku bo bye baakola waradu anhu nabo ne basiima ku Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye yabaleetera dhalika liman khashiya rabbah ebyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubikolera oyo yekka eyate Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu basiima Allah subhanahu wa ta'ala bye yabalagaanyisa nti ajja kubasasula, Allah ne bamwagala ne bamukolera by'ayagala, nabo n'abasiima olw'okubeera nti bakkiriza ekyo kye yatuma bannabbi be. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ngenda kubasasulamu empeera ey'okubeeramu emirembe nga ejja n'ekulukutira wansi waayo emigga.